Ekyalo Maseke n'okutuusa kati kikyali mu mazigo olw'enfa ya Eva Kyolaba agambibwa okusaddaakibwa omusamize Isma Ssebuufo n'okutuusa kati abooluganda lw'omugenzi tebannakkiriza nti Eva Kyolaba yafudde mu ngeri eyo. Eno oluvuddeyo twolekedde ekyalo Kikoza mu kibuga ky'e Mukono. Eva ne muganzi we Charles Katongole gye baadde bakolera gye tusanze ebbala ne pulutebo Eva mwabadde ajja ensimbi ate nga muganzi we Katongole abadde alinawo omudaala gw'embizzi. Kuba Eva nze mbadde mulabanga mu mmotoka ye ng'ayita n'eno ng'agenda ewuwe nga talina buzibu nga ye omuntu. Nakoma okulaba Eva lunaku lwa Sande era yali aŋŋamba agenda ku viddi kulaba mwana we. Omukozi w'awaka gwe tusanzeewo atubulidde nti Katongole yakomyewo awaka emirundi ebiri ng'abuuza oba nga Eva akomyewo wabula okuva lwe bakitegedde nti Eva afudde teyazzeemu kulabikako. Ba nakomawo gye bagenze naye nakomawo bazaalisa wameka simanyi nakonkonawa ku dinisa era tiyatawana kujja eno emiryango nambuuza Eva atuuse nengamba sinaba kumulaba nemubuuza ye mubadde ki ye nga ye nanziramu yolowooza tambuzeeko. Omuwala ono atubulidde nti Katongole ne Eva babadde bakkaanya bulungi era Katongole ye yamuwerekedde okugenda ew'omusamize. Kuba nze nange omusajja namubuuza ng'aze nti muyombye ati nedda ate omuntu ambuzeeko obuzi tuli kunyoonya tetumulaba. Kitaawe w'omugenzi Padde Luwamba olufunye amawulire g'okufa kwa muwala we puleesa ne zimukuba era oluno alusonze mu poliisi olw'okulagajjalira abatemu bano ne batuuka n'okudduka. Y'engeri y'enkuuma yaffe y'abaserikale otatwala buvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo ku bantu abakoze ebikolobero okusooka omubuusa oba ku mpingu oba okusooka kumussa mu wantu wonna walabira nti ali seefu. Helen Butota ayogerera poliisi mu bbendobendo lya Ssezibwa agamba nti poliisi enoonya Isma Ssebuufu ne Katongole bavunaanibwe ogw'obutemu. Tukola ekisoboka era tuli kubanoonya ng'omu ku bo ye Katongole Charles ono boyfriend wa Kyolaba neno omulala ye Ssebuufu Ismaili omusawo Muganda era n'abantu basatu basibiddwa ng'omu ye Kalema James alina emyaka 45 n'owokubiri ye Kalema Sulaiman ono wa myaka 3 Mtuze Wanajjanankumbi n'asembayo ye Sendaji Gerald wa myaka 21 era ng'ono muvuzi wa boda. Sesanga Bate ne Moses Serumaga BBS Telefina agesigika.